Mpuuga ali constitutional mu Akasiimo. Munzira muggwe mbuuzaga. Mpuuga. Semateeka emulambiko mu Akasiimo. Bakamishona baatuulaawo ne balaba nga basando kafuna ne beegabanya. Bakamishona baatuula ne mu constitutional tekiriimu. Tuli ku semateeka wa Uganda kyakola ki? Kyalambika. Kino kiri constitution ekya iPod. Kati bannabyabufuzi bano bo bakwata emitwe gy'abantu ne babajegewaza okwagala okudefendinga ensobi zaabwe. Kakati mwe mulekerawo okusiriwaza abantu. Okitegeera? Bano aba NUP baalikiriya nnyo. Nnyo. N'ekirala bino Kyagulanyi byagamba nti just kwekubisa mu kifaananyi na Museveni NUP esobola okufuna ssente ng'agikiikiridde mu conference. Kyagulanyi si musiru. Asumani alimba. Kati agamba nti lwaki mukwano gwange oyo ate musiraamu. Naye ebyobufuzi temubizimbira ku mugundi gwa kulimba. Okuwabula president okuwabula omuntu atwala ekibiina ky'ebyobufuzi nga Kyagulanyi tekitegeeza kumuvuma na kumuvoola nti olwo omuwabula. Ne silence kitegeeza kikulu nnyo mu kuwabula. Okusirika obusirisi. Abantu batukeesera ne bagamba nti omusajja ono nga yali awagira nnyo Kyagulanyi nga kati yasirika. Tweyanziza nnyo tweyanzege gwatulaba kw'emboozi mu UG. Geoffrey Mayanja yenze wendi wano ne Sheikh Amyuka tuzze twayeemu ku mboozi wiiki mpya lunaku lwa Monday. Tukkiriza nti no weekend yakutambulidde bulungi side eyo wonna woosinziira okutulaba kwe tuli nnyo abanafu abatugoberera tongero bebaza mwebale nnyo abasubscribings abatambuza emboozi zaffe mwebale nnyo mubalire ddala okukola omulimu ogwo kubanga tutambulira wamu side eno n'eyo. Tuzze tubeko n'ensonga ze tutunuulira of course bingi ebigenda mu maaso ebitambudde naye ng'ensonga ya iPod ndaba nti yemu ku nsonga essaawa zino ekulembedde. NUP ng'eyita mu Secretary General waayo bawandiikidde olukiiko olutwala iPod nga bagamba nti twagala kuyingira. So ebigambo bingi nnyo bangi aboogeddawo nga bagamba nti abakulu bagamba nti iPod tebagyetaaga. Lwaki kati bakonkona zimu kwezi ensonga ze tuzze okwogera tulabyeko omubaka Namuju Sise Namuju nabyeyogedde Masaka eyo ng'agamba nti bateeka okweddiza Buganda naddala Masaka oba kutingana wajja kubeerawo okutingana. Ebigambo ebyo tebyawuumye bulungi nnyo eri bannayuganda n'ensonga zasoma ne basalirwa n'ebirala byonna nga boogenda okuwulira tutambuliraawo. Soko nzikirize Sheikh akubuuzeeko ssebo nsanyusa okulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Okirize bassebo ne bannyaba batulaba ku mboozi tubalamuseeko nti mwasuze mutya mugyebale Mungu yebale bayisa mu weekend. Amina. Tugenze okuva mu weekend awo twagenda okugiyingira n'okugifulumawo n'ebigambo bibadde bingi nga bagamba nti NUP abakulu bagamba nti iPod terina makulu, iPod yakubiramu nsimbi, iPod yakuokubisa ku bifaananyi mulimu Museveni n'okunywamu kacaayi. Kati ate essaawa zino tulaba nti Secretary General yavuddeyo NUP yamutumye tigenda okulu bawandikira ebbaluwa tulabe butya tuyinza okubeera nga tuli part of iPod n'ebigenda mu maaso. Ndabyekawo abantu ab'enjawulo naddala batakkaanya na NUP ng'ebigambo bye boogera bingi wano na wali. Olowooza ki ekyawaliriza NUP okwagala okwesogga iPod? Ekisookera ddala njagala okutegeeza nti ewali ow'omululu tozirirawo. Bw'ozuula nti gundi ono alina omululu tomuziririra kyakulya. Bw'omuziririra ekyokulya okitegeera ye yaafunamu kubanga obeera shuwa nti awo enkiziririra agenda kikola ki? Ajja kukyeriira. Okitegeera kaakati bano aba NUP wenzize mbagobera ebintu byabwe bibadde birambulukufu okuleka bano bannabyabufuzi ababavuga speed n'ebibadde birambulukufu. One nga bagamba nti etteeka Honorable Mao lyakolamu ennongoosereza erifuga ebibiina by'ebyobufuzi lirina okukyukamu. Jjukira Mao nga yalaga nti okubeera mu iPod kirina kuba na kyabuwaze. Okitegeera bano kyebagamba nti ate mugenda tuwaliriza buwaliza tukwata ku mutwe kututwala ebiruubirirwa bya iPod kyekikulu. Kaakati ekyokubiri nti iPod eri constitution
eri constitution si kipooli nti ba NRM egendeeyo netunda embuzi zaayo oba ente nefuna ssente netandika okuwaako ebibiina by'ebyobufuzi. Ssente ziri constitution era ssente ezibudgetingibwa mu budgeti y'eggwanga because ebibiina by'ebyobufuzi mu nsi yonna kino kikola nti ebibiina by'ebyobufuzi ng'oyagala bireme kubeera biri byanguzi nakubba gavumenti yonna ebeera erina okuba mu buyinza erina okubiteekateeka mu mawanga agakuze South Africa, Ghana nawa ne Kenya bwe kiri nti ebibiina by'ebyobufuzi olitakeera ku makya kutandika butandisi kibiina kya byabufuzi without money agenda kutunda bibye because political party eringa ddiini eringa muzikiti oba kiriziya nti gwokera ku makya n'ozimba omuzikiti gwo n'oguteekaawo kati abasaaze ne batandika okuva yonna gye bakola ki gye bava mu mawanga ag'enjawulo mu tribes ez'enjawulo ne bajja ne bayingira kati gwazimbye kiri gy'oli okutandika okuorganizinga abantu bano abayingidde basadde batya basaalidde ku mikeeka gitya batudde ku ntebe zifaanagana zitya okitegeera so kakati bano abakuba NUP omanyi ekizibu ekiriwo nti simanyi bano ababulakamira nga NUP wayi bafunira by the way bakabanga ka business naffe bandika tuwaddeko because eggwanga tetugenda dikuumira nnyo mu bubuze olw'okuba mwina bye mwagala okuyisaawo okuggusa mwina ne bye mwagala okusiiga enziro ekintu kijja nga kiri direct mu mateeka abannabyabufuzi bagende ku radio bakinyonnyole bulungi okusinga okudda eri okusaka mwatugamba temujja kugenda kati nga mugenze musooke mugyeyo kuwa values bano ze baateeka ku mmeeza NUP yateeka ku mmeeza tugoberere kino na kino na kino ekirala nga NUP egamba n'okugaba ensimbi zino tekuli mu bwenkanya okitegedde nti ebibiina by'ebyobufuzi ng'olaba nti ssente ebitundu 80 ku 100 zigenda mu kibiina kimu kya NRM ate nga nze nsuubira nti ssente zino bandibadde bava ne ku kibiina ekisinga abaka ba paalamenti abangi ne zibeera nga zonna ziri kyenkanya okusobola okuimpawalinga n'ebibiina ebito okola ki okusituka okitegeera nti ekibiina oba kirina omubaka oba tekirina bwe muba nga mwina biliyoni 9 muzigabane kyenkanye okitegeera n'ebibiina bino ebito bisobole okukola ki bisobole okufuna amaanyi agasobola okubitambuza eggwanga lyonna n'okutunda enjiri yaabyo abano bwe baali batunudde nnyo ti sente zino engaba yaazo si yabuki si yabwenkanya kuba tuba tulina obuwumbi 2 NRM netwalako obuwumbi 13 okitegedde okimanyi twaliwo n'ekibiina ekibadde kifuna miliyoni 2 oba yali DP oba yali just miliyoni ebi mu iPodium kati just miliyoni 2 mu political parties tezikola na mbaga yange okitegeera kati kitegeeza nti bwembeera nga bwenaaba etambudde bwetu ebibiina by'ebyobufuzi tebijja kuwona kutambulira mu nkwawa za gavumenti ebbanga lyonna because baavu tebirina ssente ate oli ali mu buyinza ayina ssente kitegeeza agenda nga bafuuyira bufuuyizi kawiiso bagende ewe bakole ki bafukamire bano kye baali bakuba aba NUP okitegeera mpozi nga political parties endala zo zakkiriza n'okufukamira nti olaba bano bonna ba Honorable Mao bandibadde tebakola ebyo bye bakola okugenda okutandika okwekukutiriza ku gavumenti pate zaabwe zisobole okutambula naye olw'obwavu obusukulumu n'okuba nti tebayinaawo nteekateeka yonna esobola kuyimirizawo bibiina byabufuzi byabwe kibawaliriza okugenda okutta buddiiru obw'omusaayi ne gavumenti gye bavuganya okitegeera so kati mu mawanga agakuze ebibiina by'ebyobufuzi birabirirwa gavumenti yonna ebeereze mu buyinza oba ya NUP ekuta obuyinza kino kigikakatako okitegeera okuleka ng'oyagala kuzimba dictatorship ate ey'amaanyi ennyo etaliimu okuvuganya ng'eya North Korea nti ku North Korea balina political party emu buli minisita buli mukungu wa gavumenti yenno ina kubeera ng'oli memba mu political party eyo naye bw'obanga mwagala okuzimba demokrasiya ow'ekimmemmette abuna buli wamu political party yonna ebeera mu buyinza erina okufacilitatinga bali ebyo ebyebufuzi ebiri herethe okiolina so kakati bano ekituufu bakimanyi naye olw'okuba nti Kyagulanyi ensobi gy'ayina eryemu nti bannayuganda abategeezezza nnyo okufaayo ennyo ku bigenda mu maaso mu byobufuzi by'eggwanga lino kakati bano abasajja bakulu ne bola bagenda ku zi radio ku ziki ne beekazaakaza ennaku zino abaana bagezi nnyo
ekintu bakinterpretinga mangu ogenda okujja ku radio wenyonyoleko nga baku ng'oteekako musika okitegeera ng'abantu ebintu babikoze eki babitemyetemye kati laba bano olwawandiisa ekiwandiiko bano abaana aba NUP abagezigezi ne bakitemeratemerawo era ensonga lwaki olaba nti bo tekyabatutte na birowoozo because ensonga zaabwe bakama baabwe ze bali babatadde ku mmeeza zaali kiriya engaba y'ensimbi mu iPod erongoosebwe ekyokubiri okusika ebibiina by'ebyobufuzi okutu okubitwala mu iPod olw'empaka ewatali emiganyulwo nabiruubirirwa ekyo tetujja kukikola ezo ensonga zaali kiriya okuleka nga oli mujegannyo okudda mu mbeera y'okwedongowaza ti okudda mu kuseka yatugamba tagenda kugira kati nga agonze okitegeera so nekirala nti bannabyabufuzi ba wano nga bwe nakugamba luli lwakubanga oleka video tewagibawa nti bannabyabufuzi abamu baavuganya gavumenti eno ne bava mu kuvuganya ne bafuuka ba mukwano ne gavumenti kati buli bwe bafuuka ab'omukwano ne gavumenti buli kyereeta tebakiteekako nnyo birowoozo because ekyo kye babeera basuubira kati ekitawanya Kyagulanyi ono nti ye talina nnyo mukwano na gavumenti eno akyayina okusoma bano abantu b'envuganya ebintu babitambuza batya okitegeera because regime ng'okugijja mu buyinza tolina kugijjawo ng'oteekateeka bibyo tolina kugijjawo ng'oteekateeka bibyo olina okuguma okulaba nti obuteeka obutono obuliwo regime bwekyataddewo bw'olina ate okukozesa okugijjawo olina okuyita yensonga lwaki olaba nti kooti Uganda kooti teziri independent n'ebintu ebirala institutions nyingi ezitali amasiga mangi agatali independent naye ate bwe bakwata omusibewo era omutwala muki mu kooti gy'osuubira nti n'obwenkanya butono naye otwo otuteeka otutono otukyaliwo n'abalamuzi abakyasobola okufunamu akantu ne bagamba n'omulamuzi okutulawo obutuuzi n'awulira omusango yali tatadde musibeewo ekyo nakyo kimu ku golo z'obeera oteebye okitegeera kakati toyinza gamba nti awo olw'okuba kati n'amateeka tegakyakola kakati n'abantu baffe babakwata tetubakiriza genda mu kooti okitegeera kakati ne buno obuteeka bwa iPod yadde nga balina okunyigiriza ebibiina by'ebyobufuzi ne gavumenti okuteekawo ekifaananyi ekyawamu ekiraga nti yadde bano batuvuganye naye tuli kimu nabo eryo lyetteeka lyolina okukozesa because NUP kibiina kito tekirina olaba kebere NRM naye yenyini talina ssente nalabyawo abaana nga bakaaba bali mu kampeyini bagamba nti ssente ntono mu kampeyini za Mwami Museveni ebibiina by'ebyobufuzi mu nsi yonna ebimu ku bikuumye CCM Tanzania balina ssente nti balina n'ezi bizinensi ze baddukanya ng'ekibiina ky'ebyobufuzi mu Tanzania ekyama ky'amapinduzi naye ne ziba nga zitambula bulungi nga zitambula ekibiina kyani ekyo kyama ky'amapinduzi ekibiina ky'ebyobufuzi ekinaawangaala mu system tekibaako nannyini mulina okusala amagezi okulaba nga mukiguza bannansi bonna ne babeera part of kibiina ekyo kati kiriko nti kyange CCM kyekola nekya South Africa ekyabazuma ekya Mandela bwe bakitutte ebbanga eddene ogenda okulaba naye kakati wano ogenda okulaba nti wano mu Uganda ne bebeera political rally nga ya NRM nga President Museveni taliiwo olaba nga yeevedde olaba nga buli muntu amaga alaba alabye nga waliwo ekikola ki waliwo yabadde Masaka nagyekanze bwekanzi teyabaddeko ne bo bagenze so kakati nti Tanzania system esobola okukola campaign ne bagyetoolooza wabula mu weeks 2 ne balangira presidential candidate era n'awangula naye ngebadde tambula nti president waali okitegeera because party yaabwe yabannansi nti ebigendererwa byabwe babisomesa abaana abavubuka abato bagenda okukula nga bakulira mu system kati NRM n'ebibiina bya wano mu Uganda ebibaddewo mubizimbidde nnyo ku muntu sekinnoomu era ensonga lwaki olaba nti buli President Museveni bwabeera affected either mu bulamu oba nga ali bize pate yonna ekosebwa okitegeera babanga abataliiwo so singa yagita nebuna wonna wandibadde otusuubira okulaba nti president ne babeera bamuyise mu New York nga waliyo conference ya weeks 2 eno campaign zisigala zikola ki zigenda mu maaso campaign zisigala zitambula naye
naye ogenda okulaba watali teri kikola ki kati agenze ku mirimu gya ggwanga tajasobola kuba campaign ne zitabaayo okitegeera so kitegeeza nti nga NRM party akakiiko k'ebyokulonda kabawo emyezi 3 mukole campaign President Museveni takkirizibwa kufulumako bweru wa ggwanga okitegedde ku mirimu gya ggwanga because ye buli kimu bw'anaagenda te campaign tuzikoze tutya okitegeera so kati awo NRM nga party balina okwetereeza ennyo okulaba nti bw'oba nga bakyalinayo akaseera bakakozesa ennyo okulaba nti batandika okuteekawo seminars ez'abavubuka bababuuliyeko values z'ekibiina so si kuba kuntulingira ku bumere baize ekintu ekyo nze kinyiiza nnyo teriyo political party mu nsi yonna esobola kuteekawo obawagizi ne bafumbira omukyere n'ebijjanjalo ne busooda ne musuubira nti abantu abo bagenda kubeera patriotico mu party eyo tekisobokera ddala bagenda tuuka ekiseera nga bazze ng'omuvubuka apaakinga walinze kanku ekyokulabirako kyewaffe mu busiraamu mu kisiibo abantu bangi abakyama mu mizikiti akawungezi naye nga si basiraamu nga bazze kulya kuba bamanyi olw'okusiibulukuka naye ng'embeera yamukwatidde gyemukwatidde n'asuubira nti kangumiikirize mpaka ku muzikiti gw'egindi okitegeera abasiraamu baana babagira ate mugenda kumwambula kakati ekyo nkirabira ddala mu NRM nti kati abantu bangi abagenda mu laale zaabwe nga mbeera ye bakoze eki nga ye batutte nga ssente sikogala kibiina wabula ssente nalaba ono full figure egundi ekkololo n'agamba wano tuli wano lwa ssente twagala ssente batuwadde dda ssente nawe oyagala ssente yayogera atalina ssente totawaana oyo nno yayogera yensonga ki ogenda okulaba nali neebuuza ne ngamba lwaki abantu bali mu laale ya NRM ate ono omuntu bwayogera ku Museveni oye ng'ate bamuŋoola oba okyetegereza ekintu ekyo nakirabe ne David Kabanda gye yabadde abantu bagamba Museveni oye Busoga Busoga which means nti mwabalimbye ebintu ebitali mu mirwanamo gya kibiina kyammwe olw'okuweza numbers ne bajja mu bungi naye nga si bammwe kati musigaze abatono okiwulidde naye ng'ebiruubirwa by'ekibiina babikola ki nalaba ne gundi ono Dr. Kagabo ayinalale gye yaliko awo n'ayogera ku Kyagulanyi ne bamugoba abantu ne bamugoba kati kitegeeza musooke mu building temutambulira ku pressure mu bana NRM pressure mugikendeeze bwe kibanga laale kibayita laale si kukuba bisaawe n'okuyita abantu 500 mu constituency ne mbateeka mu holo okitegeera ne mubasomesa ne muvaawo nga bo bakoze eki nga bamatidde ne mubatuma ne mbagamba mugende musomesa abaki musomesa abalala eyo party nene nnyo ku campaign esobola n'okuwangula omuntu ne pressure n'emukuba okitegeera naye bano bo kye bafa kuweza bisaawe oba mulimu baana ba primary okiwulidde oba mulimu ki bo baagala kimu TV erage nti ekisaawe kikoze eki kijjudde ebyabufuzi bya kiyaaye okitegeera mujja genda okulaba gwejo nomala oteeka ebox NRM evo kubalaale mu kisaawe teekawo ebox nga bakamala okugira bati nga n'abantu tebanaba kuvaawo oteekawo box 2 NRM ne yanupu age kati mulonde nga bwe muli wano Kabanda ajja kugwawo ekigo amagezi gajja kudda ajja kumanya nti obuyaaye kiki okuzimbira ekintu ku buyaaye kintu kibi nnyo so kati iPod nga ekitongole ekitwala ebina ebyo by'obufuzi bano baali batuufu era sente zaabwe bazibawe bakitegedde singa NRM yebadde egaba sente ezo bano nze nali mbawagira bazizire so mu bufunze ensimbi zino NUP eteekeddwa okuzifuna era eteekeddwa okubeera mu iPod singa babanga abakulu ba iPod bateeka ebyo biteekeddwa okuteekebwa mu nkola NUP bye yalambika bazibawe kubasizaabwe nalabyawo okukubaganya ebirowoozo n'okukubagana empawa nga bagamba kubanga mu statement Lubongoya gye yakoze SG yagambye nti kubanga zino ensimbi tuteekeddwa zifuna kubanga nsimbi za miwa musolo si za Mwami Museveni kati nga bagamba nti sente za mpuuga obukadde 5 ye byafuna tezaali za miwa musolo ababadde babuuza ekyo ani akibuuzizza tulabyeeko ku mutimbagano awo abantu ab'enjawulo nga babuuza mpuuga ali constitutional mu wakasiimo munziramu ggwe mbuuzage mpuuga semateeka emulambiko mu wakasiimo
bakamishona baatuulaawo ne balaba nga basaniddwa kafuna ne beegabanya baatuula ne mu constitution tekiriimu tuli ku ssemateeka wa Uganda kyakola ki kyalambika kino kiri constitution ekya iPod kati bannabyabufuzi bano bo bakwata emitwe gy'abantu ne babajegewaza okwagala okudefendinga ensobi zaabwe okitegeera singa bakomishona ba parliament okufuna akasimu nga parliament yamala kutuula ne bakola amendment nga bw'omanyi nti no speaker wa parliament bwawummula asiga abeera n'akasiimu vice president bwawummula abeera n'akasiimu okitegedde ebyo constitution yebyogera okitegedde so ne bano bakomishona singa baali bakyetaaga abantu balemena bakuba lube banigenze mu parliament ne bamendinga ne bagana ne bakomishona tukole emirimu miki mingi bwe twandibadde tuwummudde twandibadde tetuwummula buwummuzi bwetyo nga mubaka wa parliament kati afulumya akoze eki agenzi ekyo singa kyali nga kiri constitution bampunga bonna baali bejjeeredde naye kakati bano bajega tosobola kuddira mu kafiiri omugeragere nyina mukkiriza okitegedde kiri ekyabampuuga kyali kikafiiri nnyo okitegedde kyali kikafiiri naye kino constitution yekikola ki yekiragira ekirambika okitegedde FDC babadde ebbanga lyonna nga sente bazifunidde emyaka kumpi 2 mu iPod DPA zifunye UPC zifunye numpu mwali mumanyi nti yo sente zekozesa ezijja mu ggulu obujego bubajjudde mwali mumanyi nti numpu bwe naatandika bweti nga sente zijja mu ggulu okitegeera bano bonna politician bolaba abakikuba bamanyi bulungi embeera bweyina okutambula bakimanyi lwakuzejjako kinegeeza ensimbi mwami Mpugazi yafuna za miwa musolo naye tezirambikiddwa mu mateeka okitegedde n'ensimbi zange zengulamu essimu yange za muyi wa musolo okitegedde kakati naye amateeka agafuga ensimbi gegaawula okitegedde nti bakomishona bangi babaddewo tebafunanga kasiimo okitegedde naye ebibiina by'ebyobufuzi bingi bibaddewo nga sente za iPod zibikola ki nga bazifuna kakati mumulekerawo okusiriwaza abantu okitegeera bano aba NUP baali kiriya nnyo n'ekirala bino Kyagulanyi byagamba nti just kwekubisamu kifaananyi na Museveni NUP esobola okufuna sente ng'agikiikiridde mu conference Kyagulanyi si musiru tabangako fala okitegedde nti President Museveni ayina endabisa gy'alabisa aba iPod bano ebbanga lyonna abalabisa oba omulaba nnyo ajja n'abalabisa n'olabya ddala nga abasisa olukoba bonna baweddeyo omanyi Museveni musajja mugezi Museveni bw'amanya nti gwagenda okusinkana Wamputtu ayina eggume kati akuyita ssaawa 2 ez'okumakya zigenda okuwera ssaawa ezi ng'otuuse Nakasero oba Entebbe ng'otudde osirise kati nga alagira abaana be mumuwe kacyayi nga bakuwa kacyayi kalungi nnyo ng'okanywa zigenda okuwera 6 talabikako ajja bwe ziwera 6 nga abakubira essimu mumuwe kalangi nga bakaleeta nga nako kalya oli ku lutimbe isima yanyumiza leo tebe bamukola yagenda ko mu State House yedda naye mbo tebe bamukola ne bamusimba ki juice ku lunch mboli juice tamuta obuomi bwe yaliko tabulabanga ko mu nsi wa kati bobanga toli musiraamu nga alagira n'abaana nga bakuwa ne kubuna obubawoomera nebbiya kuleti bagiteeka wali nga gafiriji muli bwoba oyagala kubisingawo ogula wali kaakati ng'otambula bwotyo nga ziwera 10 omukulu tannalabika okiteekete kati ziba ziwera 5 ez'ekiro ng'ajja nga wasiriwadde dda nga tokyali mu magezi naka kati ate ye olidde onywedde okusse tokyalina kyobanja n'otulo weebase okitegedde kati ate ye President Museveni bw'aba ajja okusinkana bannabibiina bano kyateerabirayo kiri eki kyekiriwa ye presidential gundi okujja nga ye pulezidenti mu kitiibwa ekyo bwa pulezidenti ye tajja mu iPod nga chairman wa NRM oba nga presidential candidate ajjanga ki nga president ajjanga president which means zimwe mulina okumulinda kakati nga ate namwe muli ba president ba bibiina kati awo NUP yatunula ennyo nga nayo kyali abaana yatuzoleya buzoleya ba president ba bibiina be bagenda okujja ate gwe nojja
ne force yonna ey'obupulezidenti state yonna n'ogikuba wano okitegeera naye bana abalala nabo babiraba bahonale Basumaani babiraba bahonale Bomawo babiraba FDC babiraba naye kye nakugambye nti obwavu obuluma ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda tebubakkiriza kwerungamya na kujjayo kitiibwa kyabwe nga bapulezidenti b'ebibiina by'ebyobufuzi nti anga tugenda okusinkana bino na bino na bino na bino bye tulina okugoberera olw'embeera ebeera ebagoba bagira mu kamotoka kamu abantu 7 okitegedde so kakati embeera eyo yonna bagiraba era bamanyi bulungi ekyandikoleddwa enteekateeka ya iPod okulungama naye mu sisitimu eno olwaleero tosobola kukitereeza tekisobokera ddala ne bano Basumaani abekazakaza bakimanyi bulungi okitegedde mpozi nga bo bakkiriza ne bagamba nti nze ekibiina kyange ekya Jema kasa kinayo mbaka mu paalamenti nze ne nfuna milioni 2 mba mmaze kitegeeza akabiina kagenda kukona emyaka 3 nga tekasobola okuba olukuŋŋaana epakwaki emyaka 3 nga tekasobola kufacilitatinga kansala wa muluka kuvaayo kujja kukola ki kukwata mu lukogo guwangula kati obubiina kitegeeza babeera baabukoze kubeera okuyimirizawo famire zaabwe wabula ng'emiramwa gy'okukwata obuyinza babiviirako ddala because pati bw'ogiteekawo ng'oyagala ekwata obuyinza olina okusala amagezi efunye etya ssente because ssente ze zikola political party nga tonaba na kuleeta buwagizi because ssente ze zikola mobilization ne zikwetolooza eggwanga lyonna omwami Mugisha muntu atambulaga abubupapula ekuba contribution tambuze campaign kugamba ekiyandi kibadde yakikoladde emyaka ene egiyise kati ng'abantu abagamba bugambi kati mulonde nga message ye bagirina naye kati gotambuza akapapula obawe message obasabye akalulu obasabye ne ssente kati byonna byosabye omulundi gumu kati gosuubira bo bajega bakitegeera naye n'ekibiina kyawo nalebo muntu singa kyayina ssente ezisobola okukitambuza nga political party esobola okulisivinga billioni 10 paya kyandibadde kyatambuza dde enjiri okwetolola eggwanga lyonna kati kyovola abantu kati batambula bakozesa buno obusente n'embeera eriwo eyo wa gavumenti eno facilitation bebabawadde nga aba presidential candidate ate mwe babeera bakolera okusobola okubunyisa enjiri y'ebibiina byabwe wakitegeera era ogenda okubala nga bali 8 abavuganya ogenda okulaba nga 6 ku bo tebali ku kyakujjako gavumenti wabula bali ku nteekateeka yakwongera kubunyisa njiri ya bubiina bwabwe abantu babutegeere mutulaba wetuli nnyo so ebyo byandibadde byakolebwa dde emyaka 3 ena egiyikoze eki egiyise nga kati olumu olweta presidential candidate ng'abantu neki bagenda okukola bakimanyi nga negwe bagenda okulonda bamutegeera okitegeera so kati ebibiina by'ebyobufuzi amagezi genyinza okubawa bwe mba temusobola kutuula wansi kukkaanya ne iPod ne mugikolamu ennongoosereza ejjayo ebitiibwa byammwe nga bapate president ab'ebibiina by'ebyobufuzi mukkirize mukolere mu mbeera eno okitegedde mukole ke bana baba bawaddeyo gwe bawaddeyo milioni 2 oba ozitwalira mukyala wo omuteo mukole empeta gwomanyi okitegeera because political party ogyo milioni 2 zigenda giyamba ki tewali tezisobola tezigwalidde emmotoka ezi zino ziddabo kabini okitegeera kakati bana abalala bakoze bubiina bwabwe yensonga lwaki olaba nti ye Kyagulanyi bw'ateekawo force tya etteeka lina okukyuka erifuga iPod nga bano babasalibwa bamubakira ti ssebo nedda ssebo ffe tujja tambulirawo yadde embeera eri bwetyo because bo tebali nnyo ku mulamwa gwakujjako oli kubanga mulabi akola statement yawo ng'agamba nti Mwami Museveni gwavunana ku bya iPod nti n'okubeera nti Mwami Museveni iPod yatajagala bwe yatandikawo yagikuba nnyo ng'ayagala eveewo naye nemulemerera bulemerezi Asumaani alimba kati agamba nti lwaki mukwano gwange oyo ate musiraamu naye ebyobufuzi temubizimbira ku mugundi gwa kulimba President Museveni value ya iPod agimanyi bulungi wakitegeera akimanyi bulungi nnyo era tasobola kukemeterwa kukijjawo waliwo n'ebintu ebibiina biringa 3 ekyo ekitongole kya iPod ekitongole ekya Inter-Religious Council of Uganda ekitongole ekyali ekirala Museveni kyeyali asinga okuteera yakikuba ne kivaawo kye bayitanga Elders Forum ekikuba ne kivaawo okitegedde because Elders Forum yali etuulamu abantu
wanu nga bagezi ate nga batuukira ddala ku ground eyo n'akikuba. Museveni ekintu ng'ayagala kikuba ng'alaba tekimukolera Asumani otulimba tasula ennaku bbiri abakikubye kyamulemerera bulemerezi zino ssente yazisayininga. Kyogamba gwe Asumani gwakwata omukono gwa Museveni omuga tusayininga wano kati bano badongowaza abantu muggyemu emiramu egirimu. Nkugambye political party mu Uganda zo nsanyufu ne iPod because mulimu political party nga kasitefuneyo bukadde 10 omwaka yongo ojja kusanga president wayo atudde eri ne taya asibye obulamu bukoze ki obulamu buteredde okitegeera because ye president ye signatory yani okitegedde nga kali awo kapooli okitegedde naye ngeri kali registered kati nga kapooli ke kali awo ye ne mukyala we nga sebwe zijja nga batemaate mu bukadde bwa bibi wo omukyala ng'agulako akamotoka ne political party weziri wano kati abantu abalina bu political party bwe butyo tebaagalira ddala Kyagulanyi because political party nene ngeya NUP ewulirizibwa nnyo ewulirizibwa nnyo bafanda bammwe mu international community. Buli baba bagenda okubawa ssente okuba facilitating ebinebe by'obufuzi balina okusooka okuwuliriza a big political party opposition yegamba ki okitegedde nga bana baga nti amulinde gwekyo president Museveni ye kaya manje kitegeeza okitegeera oga nti mugira mulinda tukyane betukyakola ki betukyetegereza okitegeera. So kati nkugambye mulimu obubiina bw'ebyobufuzi nga bo buli awo kasabuli registeringa oba babawadde ssente mmeka oba mmeka because omulamwa gwabo nga sigwa kwata buyinza nga yakola akabiina ke nga bonakera ku machano okula edduuka akaduuka ku wali ku William Street kukolera ku kasente oliyeko okitegeera naye nga political party yagala buyinza akyolite political party nga yagala buyinza yagala mobilization eyina okusala amagezi butya bwefuna ssente ezigenda okukola mobilization without money no mobilization okitegeera. So kati bano bonna bebine by'obufuzi NUP yali yogerako bakimanyi naye njawulo yalimu nti bo baali bamanyiira okukolera mu mbeera eyo. Yes ngula kingo bubiina bwabwe tebutambula buli awo bwakona bulinga mu mikyungwa gya kulwazi basholidde ko kali awo bakafunyeyo mbaka wa parliament oba tekafunye kinti kasibye tayi ne kagenda ne katula ne president Museveni afuna ka allowance ako yengo obulamu abukoze eki nga bugonze zolo obulamu abumaze nalabyeko awo of course Robert Kyagulanyi Center mu president bwe yali ebusoge eyo nagamba Mwami Asumani yo nagamba nti Mwami Asumani basalyo tukyamutegeera ennaku zino enkola ye kubanga twajja wano ne tumubawaga bannange omusajja okujika mu by election yawe yamuleeta ganti omusajja bannange muludde nga temumuwa kalulu ne mu by election eno mumwesige nga mutunulidde ffe mu muwa kalulu ne bakamuwa ne kati yega tukennaku zino tebakyamutegeera akola birala so kanagamba nti oyo ye twamuvaako dda nalabyeko awo era bwe yagenda emitiyana ewa gundi ewa bagala naye bagala oyo tetukyamutegeera kakati tukole ki mumpeera akawola kano akalulu nga gamba nabbosa bwe yagenda ewa Kabanda era yakola ki ekimu kati bano nga bagamba nti naye omukulu kakati campaign kati campaign azikolera ku ffe bwe bagamba bazikolera ku bombo ataddeyo mu constituency ataddeyo candidate we Kyagulanyi kati se wadi agalo tuka mu constituency yako wane nti oli matabuta oli matabuta mubulekera okwedongowaza ekyokubiri nze nyina abantu benti ennyo mu byobufuzi ababintamya bali abantu basatu aliwa n'aliwa asooka ye honorable mukadde wange ennyo mwenye ekitiibwa Asumani basalirwa owokubiri ye mukwano gwaffe Kasiyano Wadri owokusatu yali Gerard Karuhanga yayisaidizeeyo Lukiga abantu abo basatu Kyagulanyi Mungu yayisiza ku ye ne babeera successful mu parliament era emigo gyonna egyakuwa Kyagulanyi n'okumukuba obukongovulo buyuza Kasiyano Wadri yamukobya wabula ye Wadri tebamukuba mwaluwa because Wadri yali candidate okitegedde tebamukuba naye okimanyi by election eyo yaliwo nga akalulu kabona akabuza ndoze emyaka egi
emyaka ebiri gyagenda okutambula nga Wadri yakafuwala dda era yavuganya n'ekibiina kya anti bwaddayo mu Arua abantu bagamba omusajja ono atuzanyira ku mutwe by the way ddayo mu Arua bamugamba Arua bamubuuza Arua gwajja naye luli Arua Kasiyano n'ali ebigambo bye ne bakuba ku mutwe ne bagwasa yali wakusatu era ekyo kyali kirina okumuyigiriza nti omusajja omukulu bw'oyimiranga ku kigambo kyeffe Busiramu batugamba nti kolel haqu walau kana murra amazima googere waliwo gatuuka nga gakaawa ne walau kana murra yimirire ogakole ki ogoogere okuwabula president okuwabula omuntu atwala ekibiina ky'ebyobufuzi nga Kyagulanyi tekitegeeza kumuvuma na kumuvoola nti olwo omuwabula ne silence kitegeeza kikulu nnyo mu kuwabula okusirika obusirisi abantu batukeesera ne bagamba nti omusajja ono nga yali awagira nnyo Kyagulanyi nga kati yasirika bo bennyini ne batandika okugenda nga banoonya ki ekyaviirako omusajja ono okola ki okusirika kati ne batandika okugamba Kyagulanyi nti bwajja wano wajja ne Kasiyano Wadri kati Arua ng'asirise nnyo olaba abantu be babatwala ku mmeeza lwampaka mugende mutufune okukkaanya naye bano bayaaye balimba tosobola kungamba Honorable Asumaani nti omusajja Asumaani yali yakeesimbayo emirundi ebiri ng'agwa n'ezimu ku nsonga ze baali bawa nti Asumaani tabeera ku ground abeera Kampala okitegedde byemu ku byali bimukubeeka tabeera ku ground abeereyo Kampala okitegedde jjukira akalu k'ekyalo baagala nnyo omuntu abafaanana ng'abeera mu bo asima entaana afumba obuugi okiwudde ebintu ebifaanagana ku bintu bikola akalu k'ekyalo kati nga abantu bagamba nti ono Asumaani ebintu ebisinga bikola nnyo wa Kampala abantu balegana eddala omusajja weebugiri ono nga n'olulimi olumu alugwamu buki agwamu lugwe okitegedde naye olwo abantu kasita baalaba ng'amaloboozi geegasse wamu okitegeera political parties zonna nga zeegasse wamu bwe ziti kitole nezigamba tuwagidde Asumaani abantu bagamba ke bamuwagidde bonna tumukole ki tumulonde Asumaani tosobola kuvayo n'oŋŋamba nti mwafuna obutakkaanya ne Kyagulanyi nga butakkaanya kyobwo olwo olutalo lwakuli olimba wallahi billah abantu abali ku kiruubirirwa ekimu nga muli ku front line tosobola kutuuka ku kunyiiga kugamba nti olwokuba gundi anyiizizza kati kamuweeyo amasasi gakole ki gakubeye olimba olutalo oba tewaluliimu olwo olimba a good soldier bamufuna obutakkaanya emundu emala kusirika okiwulidde emundu emala kola ki emala kusirika waliwo mufunidde mwaka waazi ng'emundu esirise n'omuga naye gundi ggwe emundu ebadde enyooka ng'onkwata amagulu okiwulidde tetujja kusobola kutambula naawe tukyuse fronti awo ng'ogamba kamanda nti omanyi nze nkyusa fronti n'omusajja ono nze kampire mumaserengeta okitegedde be basajja ba front line abatuufu naye ggwe ebbanga lino lyonna ng'omusajja ddala yakuteeka ku bibegabega n'asiba timbalandi ye n'akutwala mu kyalo n'akuba endongo abavubuka ne bakuyiira obululu okitegeera ku endi ogamba nti twafunamu obutakkaanya era nze ne mwabulira okitegedde ekyo kiba kirowoozesa abantu nti just gwali oyagala ddaala kulinyira otuuke gy'olaga Allah n'akutaasa eddaala n'olirinnya n'otuuka waggulu wali n'alisamba nefe Busiraamu Honorable Mungu atugamba watilka al-ayyaami yudaawinuhaa bayna nnaasi ebiseera Mungu akyusa bikyusa ati kasita ogenda kuddayo ogenda kuddayo inshallah tomusuubira kuwangula Allah yasinga okumanya naye nga kajja mumenya kagenda mukola ki kajja kumumenya kagenda mumenya yensonga lwaki olaba nti yazze mangu ku buleediyo TV wona najja lwakigambo eki Kyagulanyi kyeyagambye nti oyo sikyamutegeera kimwokeza mu mpale mu kkanzu buli wamu kirimuli kimwokya because atandise kwewozaako omuntu najja mu constituency eyo n'atandika okukolerako campaign yandiyogedde ebibya bimukwatako ayina okwogerako kuba abantu bebadde bagenda omubuuza nti omusajja gwe watuwa n'otugamba tumulonde kati nga toli naye kati yabadde alina okubawa ekyokuddibwamu nti sikyamutegeera bulungi okitegedde naye eryanda lyayokeza mukwano gwange wuuyo kusanyuka wuuyo kugundi wuuyo kugundi eyo yonna buledi yagenza abutabaala lwakigambo kiki so kyenjagala okutegeeza ba senior politician wallahi generation eno mugiyisizza bubi
ba senior politician generation eno bagiyisiza bubi nnyo lwansonga egi basajja bakulu butanywera ku kigambo kyabwe wallahi kibi nnyo. Waliwo omukyala we Masaka ye mubaka Sise Namujju yavuddeyo n'agamba nti Buganda enali mwejeetagira ddala tuve mu byokusaaga enali mwejeetaaga gati naddala Masaka n'agamba nti Masaka oba kufa oba kwetema oba kwettingana enali mweteka okweddiza Masaka yabyogedde ku kamera n'abantu bamwewuunyiza tugaa nti tujja kutingana. Sise Namujju yaluba wali omubaka bamutaba Sise Namujju ono bakwata ne ssente mu nnyumba ndoza yoyo obali basiba olw'obuli bw'enguzi si yoyo yoyo alabika yoyo obakwata ne ssente empitirivu kyayogedde kyadde kituufu nze namwagadde ekyokutingana si kituufu namwagadde byayogeredde mbe basiru baadde bamutwala Misinde Gomesi n'azireka mugenda kutingana mubagenda okutingana mulimu omwana wa nnyoko gwe Namujju kati byayogereddemu be bajega abantu abamu bajajige nga mpola wakitegedde abantu nga mutuddawo muli 100 wakitegeera omuntu akwata omuzawo n'agamba kiba kubatta tugenda kubatta naye tuwangule ne musigala nga mutuuziza enforoma z'omutwawo mumutwale Misinde Gomesi bazimusanze ku dduuka bamuge maama Gomesi obadde ozire wakitegedde. So by the way Namujju I salute you madam. By the way nze bwe nalabye akatambyako namuwagidde nnyo namuwagidde era n'abalala mwogere bwe mutyo because abantu baffe nabo baveemu obujega okiwulidde oli abakuŋŋaanyizaawo just abadde transport wa 15,000 n'abagamba nti bwe kiba kubatta nja batta singa temuwe NRM nja kubatta ne musigala nga mutudde n'enforoma z'emitwe nga zituddeawo bikube amani Namujju bakube namuwagidde abakube because abantu baffe balina okuvaamu obwebafu obufaanaganako bwe butyo omuntu akwata statement efaanaganako bwetyo ne musigala ku mukolo nga mutudde ne mukuba n'engalo bwavu nnabaki abantu ba Buganda obubatuusizza ku ddala erifaanaganako bwe lityo bwavu nnabaki obubatuuza mu statement ezifaanaganako bweyo zityo bwavu nnabaki obwo ani yabaloga bantu mmwe ate abantu beeno Namujju abasobola Namujju oyo bwe yabba ssente ne bamutwala ne bamusiba bwe baamuta n'ateekateeka omukolo gw'okwebaza Katonda bonna mu constituency bajja ne bannaddiini ne bamusabira ne baggwayo yateekawo omukolo gw'okwebaza Katonda olw'okumuta si olw'okumuta olw'okumuwa amagezi okubba ssente nnyingi n'asobola ozikontrolinga ne bannaddiini mu bigo byawo byonna teyalekayo n'omu naye ekyasinga okunsesa bwe yali ayogerako gye bali yabagamba mubadde mubiwulira tesimanya Namujju yabba ssente sizireese tetulidde ffenna kereziya yonna nekuba enduulu tikyekyo maama kyekyo maama omubbi omulungi oyo aleeta nammwe ne mulyako eyo constituency zisobola gisulamu sisobola eyo constituency ogisulamu nedda wabula n'omufaaza n'omumuga nti wenenye baadi musoseza mu kasenge wenenye wenenye naye bakuba bukubi ngalo nalaba abasajja nga bambadde amaganduula ne batandika omusabira kitaffe Katonda ali mu ggulu tukuumira omukyalo ono omuluŋŋamu ow'amazima agatenkanika amiina. So President Museveni Mungu amusaasire naye abantu ekituufu abalumiza nnyo obwavu kati ne kibawa n'okugumiikiriza bye batasaana kukola ki kugumiikiriza okiwulidde eyo statement mu nsi yonna Namujju agikolera mu bannayuganda ne basigala nga batudde mu nsi yonna tolina nsi wosobola gikolera gwe Namujju ne batakwambula mpale tewali osobola gikolerawa bwe bunaakeera ku makya abantu ne bettingana Namujju abantu oli baddawa ajja kunyonnyola nga yakola statement efaananako Namujju singa bukeera ku makya mu constituency eyo oba ewalala NRM ne bana ba NUP ne begwa mu bulago ne battingana abantu ogenda bagamba ki era statement eyo singa yabadde mbaka opposition nga yagikoze okimanyi kati singa ali bamuwambye dda singa bamunoonya okitegedde waliwo n'omuvubuka omulala
obedda ka video katwendinga nnyo ng'agamba nze ngenda kulabira namulabika yekyogedde okitegeera kakati ate ayambala yebisemasi yamaze neyejjayo abaana bakwambula bamaze ne bamwambula ne bamulaga ate nakiddingana nti kati olumunyambodde mugenda kunkola ki okitegedde kakati statement ezifaanagana bwe zityo musubiramu abali mu gavumenti eggwanga ne lizitwalawa tannakwatibwa kiki musiga omuvuga tannabakwatibwa kiki kyemusiga aye nalabyekaawo waliwo tiimu ekipande kya Museveni yakijja mu nju yaabwe n'akitwala n'akiziika bamusibye bamukwata emyaka nno mingi bamulimandinze eruzira okiwulidde naye onavuddeyo n'agamba Kyagulanyi wenkulabirako ngenda kukuba amasasi ate tolina wegenda kumpaabira okiwulidde nga nakati akyali awo akola ki gavumenti kikyemusiga omanyi lwaki buli rigimu erudde mu buyinza bwevaawo abantu beetema bw'otunuulira ekiri e Libya Gaddafi bwe yavaayo Libya yagaana okutereera bannansi buli muntu alinako akawayi era akabwe kityo Somalia okuva mu 1995 nga Saidi Bala agudde nakati bwe bali e Sudan okuva Bashir yavuddeko Dagalo ne Burhani bakyekuba nti rigimu bwegwa abantu babeera n'obusungu bwe basirikira kuki ku mitima nga buli muntu alinda nti mukama waanaamumpeera nga musobola alina okuliwa okiwulidde kakati ebintu bano abantu bye bakola omulina ajja mu kamera neyetununzamu bwati naga gwe Kyagulanyi ngenda kukuba amasasi si basiru babyogera bakimanyi be bali mu buyinza okitegedde omusirikale wa ggwanga imagine omusirikale w'eggwanga wevaamu nti anogera statement efaanagana bweti omusirikale UPDF soja nokola statement bwetyo ne mukwano gwange omwogezi w'amagye nga tanaba kuwa gundi kuvaayo kwogera ku nsonga efaanagana bwetyo Felix Kulaije ng'oli ye ayoziza kifaananyi ne bamusiba waliwo omuvubuka muwagizi w'NRM nnyo ali mu Kampala wakati omwo ayambala ekinu mwagala nnyo okubayiikiririzaamu zinyaga nnyo omuntu eyiikiriza mu kyawagira naye mabegako eyo namulaba nga addidde ekifaananyi kya Bobi Wine akyazeewo bw'ati ng'akirinnyeeko abo bo kooti zaawe zibavunaana kale oli ye mwamuvunaana ate kituufu oli yakwata ekifaananyi kya pulezidenti n'akiziika oye mwamuvunaana kituufu nnyo kye mwakola kuba ekyo kyali kimenya mateeka naye bano abakwata ebya Bobi Wine nga bambadde emijoozi gya NRM byo ne babirinnyako ne batandika okugulubira kuli kooti zaawe zibavunaana okitegedde ebintu ebyo mubikole naye abantu batereka obusungu wallahi akaseera kagenda kujja abantu bajja kuwoolera eggwanga wano okiwulidde era awe nalabidde ne mukwano gwange walabyewo Nalibo Kabanda yabadde Busoga gamba Kyagulanyi yagamba agenda kutemako Museveni omutwe imagine osobola okukola statement enene bwetyo nalabye abantu nga bamugamba olimba ku pulezidenti w'eggwanga Honorable David Kabanda wallahi ne bwe yandibadde yakyogera Kabanda si ggwe yabadde ku levo ate esobola okukiddamu kubanga oli muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga okitegedde nti neggwanga lyaffe Kyagulanyi ne bwe yandibadde yakyogera akasimu obusimu kamumala nti mwana wange ezo statement ezifaanagana bwe zityo toddamu zikola ki kuzoogera naye Kabanda n'okwata omuzindaalo mu myaka gye emikulu myaka 5 mwena gy'olina wallahi ng'oli musajja mu katuliki n'okwata omuzindaalo ng'oyimiridde mu bantu abasukka 50,000 n'olimba astaghfirullah nze sijja kujja mu byabufuzi sisobola kujja bintu bya kisiru bwe biti n'olimba ate ng'olimbira ku mukulembeze w'eggwanga kiki kyobala yagambye bwakwata obuyinza bwati Museveni gwasooka okugjako omutwe David Kabanda okakasanga osembera Kereziya yonna David Kabanda mwasabira mbegayirire temuddamu mukkiriza kusembera kubanga mu bakatuliki bagamba basooka kulangirira si bwe kiri kaseerako okusembera lega nti abeeteeseteese be balina okusembera ku mmeeza y'omukama Kabanda teyeeteeseteese n'akamu okweteekateeka okumanyi
kwe kubanga tolinako bbala lyonna nga nafusiyo eri twahuru ntukuvu yes nga tevaamu bigambo bifaanagana nga kabanda naye oyinza okwekaba mukkiriza kabanda yasooka kukagwa akagaati ka banno olya kaaki kubanga oba obulimba bwo tebulya kagaati kabanda olimba obulimba tebulya kagaati okonsesa bantu bamwe olimba because statement za Kyagulanyi ezimu ku statement ezisinga okudduka speed ziwulirwa kale fe wakiri naffe twandibaye twagirabyeko naye okimanyi nti Kyagulanyi yagwera statement eyo kabanda ekaye yagiraba kuba ekaera yajogeddeko yali online yeka mu Uganda yonna feka esimu ezaffe tezaalina data bannayuganda bonna tebaayina data kati statement olwabo gifulumya bati yagukira ku simu ya kabanda ye munnamukisa so kakati ng'atumaliriza nga natokumaliza waliwo ensonga ya gundi by the way ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye ababaka balekerawo kumugoberera yonna gy'alaga kubanga tubulabye babadde batambula nnyo naye mu kampeyini zino yabagambye ekirungi era nkyetaaga naye mbadde mbasaba musooke mudde mu constituency mugende mukunga abantu okubalonda okusookera ddala n'ekirala okutambuza manifesto ey'ekibiina kya NUP n'okubunyisa enjiri baka badde batambula nnyo naye mutuufu yabakomyeko mutuufu aba mu constituency tebaziriimu lwaki abantu balowooza nti okubeera ne Kyagulanyi abantu ne bakulaba naye nti kumwagala ennyo ate nomunange ye takyagala tayagala muntu yeerabisa kubanga ojjukira olutalo lwa Zaala Luyirika ne Shamim Malende baabula kwambala kooti ye era taba kubanga yazikwekawala wandigenza okkeera kumakya nga omu kuba yekubisa ekifaananyi nga yambadde kooti ya Kyagulanyi waliwo nabalaba bagwali mukolo gwawa kuziika taata wa Nambooze waliwo kuziika wa taata Nambooze waliwo n'egundi wano n'emikolo gy'obwakabaka egyali oba Kibuli yes okusabira kabaka abaana nga babula kuleeta kambe buli omu asaleko ekifi Zaala ne Shamim nga babula kuleeta kambe buli omu asaleko ki asaleko ekifi so kyeyabagambye ekituufu bagende mu constituency bagende basagule obuki obuwagizi because kati okubeera ne Kyagulanyi tekyakola mawulire tekyakola mawulire iwe flaga bearer mu constituency kakati Kyagulanyi bw'abeera agende Karamoja gwa ali mu busiro ono nayo ki kola emirimu mulimu mikwano gyaffe kati nga Nobianili ali mu kifo ekizibu y'omu ku bakandideti ba NUP abalina ebizibu ebinene kati mba simusuubira nti osobola okutambula naani ne Kyagulanyi wonna buli wakola ki buli wadde agenda ku ground genda ku ground munoonye obuwagizi kubanga tiimu etalina abateesimbyewo tiimu weeri Ssaabakunzi waali ne banne bonna kubanga batambula naye n'abaana secondary Kyagulanyi yona alina ekintu kye yazimba NRM oba eri kikoppa okimanyi nti buli district Kyagulanyi alina mu bafuutu soja abawera 30 muna nkyewuunya kati nzola abaana babooda bendaba yonna banababoda neebuuza bava batenda bakya nga bavuga booda bavuga buvuzi golaba kisoboka nalaba gundi yagamba abo Emmanuel nalaba ne Bomanyoli Dombo n'embidde yagamba AI obungi bw'abantu obwo nedde AI ono omwana bamukavalinga okuva ku hoteri we yasuze n'olabanga emmotoka ziri mukaaga okitegedde bannange tuli mu kuvaano ku hoteri twasuze essaawa zino 3 tusimbudde tugenda gindi nga tekuli boda neegi n'emu kakati mbidde gwe hoteri kyesuza boda 1,000 otulagirire ssebo weeri naffe bwe tujjanga tutandikewo nga okusula nga ku hoteri eyo hoteri ng'esuza boda 1,000 secondary gwe musuubira Kyagulanyi sente azijjawa ezisobola okuteeka mu boda 1,000 buli lunaku nga ziva e Kampala nezigenda e Karamoja gweyo boda ki gwogimanyi boda esobola okuva wano mpaka Yombe mbuuza gwe Kyagulanyi agenda Yombe kati asimbula ssaawa 3 boda ezimugoberera mpaka Yombe kakati
nze nabagamba kanaaka nawe mutaakabale bulungi mapensa na kwogera mazima by the way kisinza okumenya abantu b'NRM ku mwana ono butogera mazima singa baatuula kumbakira ku makya ne batuulanga gavumenti kubanga balina obusobozi bwonna ne boogera amaki amazima wallahi bandibadde bamukuba naye okuva batandika okumudiscussingako mpaka lebamaliriza bonna ku mmeeza nga bataddeko bulimba mbidde yavuddeyo n'agamba nti ezo laale zakyagulanyize mulabeyo AI bano abaana ba Nuupu bagattagatta ziraale okitegedde alina nga omusajja nabyogera sebo mutendeke musomi yasoma senior mulamba lawyer oyo mbidde gwolaba ate senior politician emazemu emyaka 3 naye ye bukyanga abeera mu byabufuzi bw'alaba laale zakyagulanya alabya ddala AI yennyini awedde emirimu kati Emmanuel Dombo n'avaayo n'agamba nti bano abantu babasombera ku biroole gwe mpayo ka video kamu nkagula kakadde naawe atulaba nkagula milioni ya sente ka video yako kamu ngaloole fuso zino ez'obutayimbwa kuliko abwagizi ba NUP nga bagenda mulaale nze nkuwe video 10 nga kuliko basi eziwera 40 nga zigenda mulaale y'NRM nga zigoberegana zonna nga ziri mu sululu moja bwe kiro sawa mwendeze ekiro ziyita wano sawa mwendeze ekiro bagenda kulaale bava bushenyi bava wa okitegedde kati mukadde wange mukwano gwange Emmanuel Dombo mutuule nga sekretariat ya NRM mulamirigana amazima mwogerezeganya amazima nti akaana amaanyi gakakola ki kagalina naye tukoze tutya bwe munaatuula wansi ne mwogerezeganya amazima wallahi mujja kuvaho nga mulina solution naye ebbanga lyemunaamala nga muli mu kwekazaakaza ng'omukalukalu atajja buseera kabatwala nze mbabuulira kabatwala ne statement ayo muyimbi abantu bajja mulale kujja kumulabako ne bamala ne bagamba muyaga guno munyaga gwayise buyisi ne guleeta ebikoola ne guleeta biki ne mwekaza wakitegedde kati omuyaga mwagulabye nakaseke nakasongola yawuumye nze kasanya nebyo kyabadde ekyankwanze mu kabondo ka NRM ebbanga lyonna lya myaka 20 ebbanga lya myaka 20 muli mu district nga zakalubiriza Kano Besigye okuba mulaale omuli Kyankwanzi ne Kiboga ekiseera we yabeererawo mu Kyankwanzi ne Kiboga nga Besigye okuyingiramu ebera force ate nga n'abantu tabafuna nga kitegedde naye Kyagulanyi baba yasobodde okupakira abantu n'abajja e Kampala nga bajjudde ku biroole lwakuba abantu Kyagulanyi batwala ku laale bali invisible emmotoka ezibatwala tezirabika oba bagira mu nnyonyi emmotoka ezibatwala tezirabika okitege Kyankwanzi n'agenda akona kye yakoze Mubende okitegedde mwetereeze because olaba ebyobufuzi nga political party nga NRM beebuuza bwebuuza nta omuntu omwana ono abaana abantu abatambuza atyo batuusa ku venue kino nakibagamba omwana ono ekisooka muvubuka muto ali herethe okitegeera kaakati ye bw'amanya nti olukuŋŋaana ngenda ddukuba bwayise atandika okutambuza ebigere ng'aligayaaza najjawo wonna ng'akola ki nga ali napo ng'ayera goma kye kitegeeza okutambuza abantu kilomita 4 nga bali ku bigere wano mu Uganda wali munabyafuzi akisobola naye kakati mmwe muli ba diplomat okitegeera presidential candidate wammwe ayagala kugira mu bitibwa bya president abantu nga balese mabega amasafu gabali bubi kati nga mukwande gwange Emmanuel Dombo Emmanuel Dombo solo mutambuza kilomita n'emisinde abaana bwe badduka ogiraba abaana ba Kyagulanyi kati luno lutalo oluliwo ojasi wakati waba amasavu n'abatalina masavu ani asooka kukagwa nalabye Kawunya Mutolo naye yategesaawo procession batambudde sebo singa namwe muvaamu embeera y'okwekuluntaza nimmanya tugenda kuba lukiiko wali nga kilomita 2 zibulayo namwe muve mu mmotoka mugende nga mubuuza ku bantu mugende nga mubabongako mubonge ku bavubuka b'ebikomanda abaki abantu mbateekemu embeera eyo eyagala bo bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda bikabigaana naye mwe mwagala babategekere babasombere bakitegedde bateeke ku kisaawe
mujje sawa za 10 ez'akawungezi mwogere mugende mujja kyulira kati Linda ayambuse olwalira agenze n'emmotoka zeezi bbiri ezo ezigenda okusomba abantu wagenda okubeera emmotoka ezi eyiye n'ez'amawulire zezigenda okusomba era Honorable Dombo tunula nnyo olabe biroole ebigenda okusomba abantu Kyagulanyi gyagenze biroole gyebiri ebigenda okubasomba so nali emikwano gye mbawa amagezi one mukkirize nti eno generation nto bavubuka bavubuka bato secondly baavu nabadde Mwami Sewanda ginayogezganyiza ne Kasimu era sitwakkanyiza ng'agezaako kunyulo ng'agamba nti Kyagulanyi mbuke yamulaba wali bwe yavaamu mu mmotoka nadduka n'abavubuka nga badduka bagenda wali yayita ku basirikale bwali nabakuba ekimooni baddu kugenda okutuka ku laale n'agamba nti nze Kavuna namulabye ng'avudde mu mmotoka nadduka emisinde n'abavubuka neŋŋamba siza mu kalu kange twagala omuntu ali decent omuntu Mwami Sewanda omuntu ow'ekitiibwa twagala omuntu ow'ekitiibwa kakati bo kibadde baagala Kyagulanyi adde mu open roof yukira wali bamutayizza wakitegeera akole ki azinga emiki emikono babeeraawo olunaku lukole ki luyite olunaku luzibe ebyobufuzi by'Abasewanda gye bebaazanyisa nga beesige okitegedde walaba nga beesige nga olumu blocking nga bwe bati ng'adda mu open roof ng'abeera omwasirika ng'asirika nga bakubatiya gaasa bwaba metodde nga emmotoka ye esigala yokka eti nga bakwata kikoze eki kiwedde nga bakwata kiwedde Sewanda gye ebyobufuzi tebikyakola mubiviiremu naddala okitegedde gw'omanyi walaba omwana ono bwe yavaamu abasirikale ne batandika okwesenda nga buli muntu ayagala amukooneko tonkona kuba jaganze nko kutto kakati Sewanda gye balina kyekitegeeza ekyo okitegeera kakati bantu masentamu Sewanda gye bayithawe be bamu ku bantu be nalinga mpuliriza ennyo okiwulidde yongeramu nalinga muwuliriza nnyo naye ekizibu ky'ebyobufuzi mu nsi yonna bituuka ne biggwako omuntu atuuka n'akola ki naggwako kati Honorable Sentamu Sewanda gye ebyobufuzi byabwe tebakyali abiwuliriza n'ogwo generation yaabwe endala eyo generation yaabwe eteeketeeke nga friends of Sentamu Sewanda gye bagende ku popopo banywemu balyemu balinde lwe balifa balabe ku muzannyo gwa kigenyagenya okitegedde akajjamponi emizannyo gyabwe egyo National Theatre akajjamponi okitegedde ab'ennaku zino bagenda eri wa Muhangi okitegedde bamalya kine bajja simanya bamawulaana kakati akajjamponi kakati ebyo ebyobufuzi tebikyakola kino kye yakoze kye kiragira ddala Kamanda abo abaana bonna babadde ogenda bagamba otya nti batulemeseza tuddeyo ayo Kamanda kubanga bakikola olwasooka ejjinja yali iganga nabagaa tuddeyo ng'asuubira baneekuba mu kifuba ate nkubuule teri gye bagenda kuddamu mu blocking n'atayitawo ekyo kati kyawedde kyakoze eki kyawedde bwe yagamba eyiganga nabagamba mumanyi tukkiriziganyiza tuddeyo gye tukoze eki tugende tuyiiye yagenza okulaba akagala fuuka kamanyiiro okiwulidde ate kyekirala kyenjagala Kyagulanyi amanye rather Sentamu Sewanda gyamanye ono omwana yagambye tagenda muwa kalulu kubanga alirejola mu kyeyakoze ekyo kuvamu nadduka Sentamu si mwagezi wa Bobi Wine kakiripu kaabwe sitekawagira Bobi Wine kawogirani abantu bonna abazanya smart politics tebawagira Bobi Wine okitegedde abeefula nti politics wabwe ali smart Sentamu nga bamaze bw'obeera gwe nga bamaze okubulookinga wabadde okuba Kampala ne bakuleetera ennyonyi okitegedde tovumirira buvumirizi wana ekyokkola nze mbeera kuba nze nga nze Bobi Wine bwe bandimbulokinze nabadde nkola bwenti okitegeera ekikulu si kyakulonda Kyagulanyi ekikulu wa ensonga ku mmezo giteekewo abantu bagidiscussingeko kati gwe Sentamu Sewanda gyagala tugamba nti baba kubulookinga gwe nga gwe presidential candidate wabadde okuba butereevu Kampala alo
mundetere kamiji kange mpite waggulu bano bambulokenze okyolira so bano basenta mbalimba baagala kunafuya bunafuya ki kunafuya bunafuya mwana ono kale kakati buno obubaka njagala kubusembayo nga mbu bawa bonna politician abavuganya abameka ababiri mukago obajjeeko abo beesimbyewo abo nagambye abeesimbyewo bwesimbi naye abavuganya bali aba babiri owekitiibwa president Yoweri Kaguta Museveni bana NRM ne NUP by the way nalabye omwana abaana ennaku zino nga bagamba campaign ya NRM erimu otulo tungi otukoze bubi campaign teri mu vibe campaign teri mu vibe Museveni otukoze otya Museveni otukoze otya by the way okusinzira kwa analysis yange abasajja bano bapanga birala bana NRM ng'ojjako kino ekya campaign okutambula tulonde si basiru balina kye bapanga ekyekusifu bali ku mmeeza babala bitabo era video giweba politician bali ku mmeeza bakola ki babala bitabo si basiru intelligence bagirina ebalaga nti akaane tetugenda kakola ki kukasobola ku main rally okitegeera ng'osula campaign eno ebakuba free and fair nga bebakola eyabeesige nga Kyagulanyi tebamuyisa mu ssere tebamuyisa mu myala mu bitoogo ne mumukkiriza nagenda nabombinga ekibuga Mityana wakati nagenda nakibombinga bwati omanyi ekitegeeza ekyo ne mumukkiriza kibuga Mumende nakibombinga nakiyitamu bwati one aba tagenda kubalaale kuba tajja kusobola kutambula kutuuka gyagenda okitegeera ekyokubiri naye kifevalinga obulamu bwa bwagezi be ekyokusatu ne bana ba NRM kibaleka wala si basiru muyiseeyo ebbalibbali bamanyi bulungi nti wanaayita mu kibuga wakati wayaza amasannyalaze zigenda kutuka zonna zimwegatteko okyere kakati mu mbeera eyo yadde bakimanyi bamugaana okuprocessinga okola procession mu bibuga bamanyi bulungi amasannyalaze ge kati balina okuddayo batule ku mmeeza bayizayo babala birala oba bannayuganda temutegeera bintu bino NRM ne gavumenti babala birala nnyo ebyo ebyobululu byammwe ebyemulimu ebyo nze ate nkubuulinze mbifuna ebyo ebyobululu byammwe byemulimu si bye baliko abasajja yensonga kyola nti bo ne campaign bazikoze eki balinga batazirimu nnyo bazivuddeko gwosologera n'omwana ono mu campaign obeera musiru oyo bagenda naye mulaale oyo bagenda naye mulaale ku myaka gye gya 42 okitegeera babivuddeko dda bali mu kubala mapensa mugenda kulaba amawulire wano gajja beewuunyisa sijja googera temunkubya okitegedde naye kakati bo bye bali mu kubala wali mu State House birala bwe kaba kalulu ebox bwe ziba nga ziri emitwalo 5 ze bagenda okuta bagala kweta box mu mutwalo gumu 8 endala tezijja kulabika muli mu polling station nga tezijja kulonderako ddala yadde okuba akalulu n'akamu okitegedde era Ssebo Kyagulanyi ebyoli mu kunoonya akalulu bano si be baliko bo bakavuddeko bakkiriza alina kikugamba nga campaign bagenda zita oba nali naawe nemugaa ti gwerinda byabakama akole ki ajjeko akabaati bwati wicheji abantu bajjajiza video kakati bo abe NRM omanyi NRM kati alina ebiwayi bibiri waliwo ebiwayi bya propaganda waliwo n'ekiwayi ng'ekyo kyo smart kiri ku mmeeza kibala mapeesa kyekiddako kibala mapeesa tuzzaako ki kati bana ba propaganda be bakabanda mwe bali bane batambuza Museveni ku Buganda abo propaganda tebalina waaka naye bali abasajja ababala smart politics bo bali ku mmeeza babala kiki baddako yensonga lwaki olaba ne mu bino birale be bakuba simanya Museveni ku Buganda bo tebajja kubanga bo bakimanyi tebe bya kisiru byakubba ssente byakuyaaya tebajja okitegeera bo basigala mapeesa bagabanyigira mu office smart politician batudde ne muzeeyi Museveni ne mutabani we Muhoozi
abo bo bateesa buli lunaku okitegedde kati ne bata kino ekibinja ky'abayaaye kijje kirage nti leero zikola ki zitambula noonye abayimbi awo mukole ki abantu focus bagiteeke ku kiriwa bagiteeke mu bisaawe nakuseka abantu focus bagiteeke eri mu kuseka yite mufunye bantu iraali kikaaki eno campaign kikaaki ba smart politician bali wali Jeno Muhozi ne group y'entonotono bwe bati ne Mwami Museveni batudde wali wakitegeera ennaku zino tebakyagala n'abamawulire wakitegeera mugenda kulaba transition wano etabeerangawo ejja okubeewuunyisa buli muntu akwate ku munaga eri kiki kino wakitegeera because si basiru bakimanyi bulungi ground tebakyasobola kugibiitinga okuddamu okubiitinga ground yakyagulanyi eno kitegeeza na Museveni kutunda mpale ye kiri expensive nnyo ate yafunye ekizibu nti bawa sente tebakuta balinga abaana bafwankula bakwita kuswankula baswankula buli kalamu walabye ono omwana omuyimbi obusente bwe bwevedde n'akomawo n'akola ka video Buchaman omuno omulala ono alina enviiri ez'enjuba ezaaka yakoze ka video naga campaign tezina maanyi temuli sente temuli vibe kati which kind of campaign wakitegedde kati omuntu bwafuluma statement bwetyo kiraga si muwagiziwo gwakozesanga mu bisigwanju kirwa ina akawomera enjuki lwejja wakitegedde bwoba tewali talabika omwoyo gwe gwina gye gukola ki gye guli wakitegedde kati Museveni yakitegedde si musiru ne bandi badde nga bagamba nti simanyi akuze akoze atya yandibadde ateekayo abantu abakyayina embavu kuzirali ne balabika bahaji mu kigongo gye bali president asoboledde kujja asindise vice chairman we NRM lali negenda muki mu maaso naye gwe president asobodde kujja kabandanga emugenyi omukulu eyebeera campaign president asobodde kujja ne mama Janet wali azze mama Janet wali president akagamba nti matunuulira gundi kumpi ya government yonna weeri prime minister waliyo mumyuka we vice chairman we NRM bonna nga bwe bali okitegedde ne president asobodde kujja kabanda emugenyi omukulu aluna kasolo emugenyi omukulu kakati yo campaign yakiyaye teriyo oli yabategedde yategedde abaana basombye sente za Museveni musajja gwe era omusajja abadde ne sente oyo bwe mumukubidde n'ayavuwala nga mulya omusajja abadde ne sente abaana badde bamubala yagenze oga Museveni emyaka gy'amaze mu kulaala emyaka 4 asobola okujja n'atunuulya laale ng'eyali eruweero enkyana addamu n'akola laale endala mumuyita musiru tasobola nga Museveni gwe mmanyi obulungi tasobola kutunuulya laale nga bwe yali eruweero n'azzaayo akatambi ruweero we mabega w'emyaka ameka 2 nga bagambye nti Museveni ajja enkyana addamu n'abawa sente mugende muteeketeeke endala Museveni nga gwe mmanyi omuyeekera agenda ku drawing board n'ayita aba basatu n'abagamba mujje tubale baana batwokesa okitegedde era buli muntu yonna yagenda mu NRM ng'agenze kufuna ssente ke kaseera balondewo de bagenda bagoba okitegedde nakugamba Museveni takyasobola kutadde ebibiri bye ng'omulimbye nti ogenda kulwanyisa Kyagulanyi kati Museveni ne Kyagulanyi buli muntu yakkereza balinga ono muwogo w'ebusoga gwe bamuyita gumoofe bw'omuli ofa ne bw'otamulya enjala ekutta kati campaign Museveni gyakola ki akaana tugenderako mu 9 twekube tulinde wali mu January wakiwulidde yandibadde Museveni efujjo yalitandika dda bw'okompyalinga ekibaddewo mu gw'omunaana awo nga bawamba abawagizi b'NUP okufa obufi wakitegeere gw'osuula tebabamanyi gye bali bamanyiyo lwaki kati tebabawamba ate nga kyekiseera kitegedde nawulidde bano be bawamba e Masaka nawulidde ab'e Masaka naye eyo NRM si yebawamba e Masaka nze nakugamba ye Masaka akola efujjo NRM si yewamba ab'e Masaka wallahi NRM si yewamba ab'e Masaka tweyanzizanyo tweyanzeege NRM si yewamba ab'e Masaka ab'e Masaka munoonye omulala abawamba temunyiigira Museveni wabwereere temunyiigira tweyanzizanyo tweyanzeege ebigambo bya Sheikh Kamyuka ebya wiiki tugitandise leero Monday byebyo tukwebaza bwebaza okuba tubadde otulaba tugenda okwagaliza ebirungi ebyereere
mwenna abali yosobo twebaza okade kutufisiriza okujja okwogerako ne bannayuganda kale tubageza akaseera kalungi mweraba